In today's NRM Parliamentary Caucus meeting, in the keynote address by His Excellency the President and the National Chairperson of NRM, he appealed or advised Ugandans in general and members of the NRM in particular who are aspiring to lead to always seek for success through godly ways and to allow their actions to be based on honesty, trust, and repentance. On the outcome of the recently concluded NRM party primaries, the NRM Parliamentary Caucus resolved to wait for the NRM Disputes Tribunal to conclude all petitions before them, and thereafter convene a meeting of the NRM Parliamentary Caucus to discuss salient issues in regard to primaries and come out with way forward. We have said no for now until the due process is concluded. That is when we shall interrogate all you are talking about, be it root causes, be it signs and symptoms. Any other thing will be interrogated after the due process is concluded by the tribunal. Eranga namwe mkimanyi nti moto yaffe eri kuba Katonda n'ensi yaffe. Omukulembeze n'atutegeeza nti kaakati mu kintu kyonna ekiba kikoleddwa n'ekisasa gye twavaamu tuleka okubaamu obuntu, empisa n'eddiini. Ekitegeeza nti abakulembeze ffenna bwe tuba tukola tutaanye okuleka omululu n'okweyagaliza tubeemu empisa n'eddiini. Ne tukkirizaganya nti ebyo byonna ebyaliwo mu kalulu akawedde LC5 ka member parliament nga mwalimu ebirumira, twasaawo akakiiko akalitunuulira ensonga ezo, era ensonga ezo bwe zinaaba zimaze okutunuulirwa nga akakiiko kawadde report nga enkeera bwe gagenda okutandika, tujja kuddamu ng'ababaka ba NRM tusobole okulabika nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo ezinaaba zivudde mu lukiiko olwo olwateereddwawo. Byebyo ebibaddeyo olunaku olwaleero. Kino teriyo nsonga